Ekkanisa ya House of Prayer Ministries International Makerere Kikoni egguddewo oluvannyuma lw'ennaku ebikumi 222 ng'eggaddwa wakati mu muyaga n'omuggalo ogwaleetebwa endwadde ya COVID-19. Kino kitegeeza nti ebadde nzigale okumala emyezi 7 n'ennaku 8. Abakkiriza baakedde ku makya okweyiwa ku kkanisa e Canaan basobole okubeera abajulizi abalamu ng'okusabira mu kifo kino Okuddamu bakira buli atuuka ayita mu mitendera gyonna egyalagirwa minisitule ey'ebyobulamu. Weziweredde essaawa emu ng'ettundutundu ery'ekkanisa limaze okujjula. Ku ssaawa 5:3 omusumba Bujjingo Munnabuddu atuuse Canaan era ng'abakkiriza abalala naye ayisiddwa mu mitendera gyonna nga tannaba kukkirizibwa kweyongerayo. Kusooka nga yakajja ekigere mu mmotoka omusumba Bujjingo embeerera bisenge muyinza obuzito era wakati mu mwoyo anywegedde ettaka lya Canaan Land. Namungi w'omuntu eyeetabye mu kusaba kuno okw'olunaku olwaleero yeewadde amabanga agasukkulumye obunene era abantu bajjuzza ekifo kyonna ekyayiika 8.5 ng'omusumba Bujjingo tannaba kutuuka katuuti embeera ezzeemu okumutendewerako avunnamidde ettaka lya Canaan mu maaso g'abakkiriza era wakati mu mwoyo atendereza omutonzi ng'ali ku ttaka wansi. Bw'abadde abuulira abantu abangi abeetabye mu kusaba kw'olunaku olwaleero omusumba Bujjingo asiimye abakkiriza okunyweza ennono y'okusiiba. Sifa y'okunyumba gy'osulamu Katonda agenda kuwa omukisa, ogenda ggula ettaka, Katonda akuleseewo lwa kigendererwa, wandibadde wafa naye oli mulamu olw'ensonga. Katonda agenda kuwa ekisa ekyo ogula ettaka bwe lityo bakuzimbira ennyumba oba ya bizinensi naye mu bulamu bwo kino kiwulire ogenda funako ku kye bayita turnkey building. Kiwandiike. Ayogedde ku byabaddewo ku lunaku olw'okunola Ssabbiiti ewedde abakungu lwe baalambula ekkanisa n'agamba nti kibadde kigwanira abantu okukuŋŋaana kubanga eggwanga Uganda litambulira ku Katonda. Mbasuubiza kye kino tewagenda kubawo munnabyabufuzi ajja ku katuuti kano. Ebemba mukyagala muzikube ziwulikike. Bannabyabufuzi babagamba ku leediyo si mu kyaki. Babagamba ku leediyo nawa ne ku TV. Wano tugenda kujjangawo oba oli wa kibiina ki, oba oli wa kibiina ki, ojja kujjangawo ng'ozze ku Sena mmere ya mwoyo eri Katonda. Omusumba Bujjingo asabidde abakulembera eggwanga Uganda, Kabaka ne bannayuganda bonna abantu n'abasaba okubeera n'okukkiriza kubanga kukulembera embeera yonna. Ku nteekateeka z'okusaba e Canaan, omusumba Bujjingo agambye nti baakugoberera byonna nga bwe byasabibwa okutuuka ng'eggwanga livudde mu mbeera y'obulwadde obwa COVID-19. Tewali kwenyigiriza, tewali mpaka, tewali lutalo, tewali kintu kyonna. Wano Katonda yekka. Tewaliwo kirala. Katonda yekka. Abantu Mukama yansuubiza abantu bagenda kuwona emitima, bagenda kuwona disappointment, bagenda kuwona obukosefu bw'amabanja agabadde gabasumbuwa. Katonda nga bali omulamu bwe tugenda bwe tuti we tunaamalirako Novemba nga weerabidde nti olinayo emyezi 8 egyakusala, kitwale mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ategeezezza nga ekkanisa bwetajja kwaniriza bannabyabufuzi aba buli kika era n'awera abantu okwambala obukookolo obw'ebibiina by'obufuzi. Tutegeeza abali eyo bangi nnyo bali ku leediyo bali ku TV n'abali wano nti bw'oboze wano tetulwanagana na feelings zo kwani gwe wagira gw'oyagala naye totuleetera byabufuzi wano.
era mbaweerera amagezi abalina mask nga zirina affiliation za politics muzambalire ewammwe mujenga ono nga mwambadde mask eziriko Yesu eza government of Uganda GOU mask lwezityo ezitayina ngeri gye zisoomoozamu balala ettaka nno tulikume nga liri pure nga lya Mukama. Abantu abakulisizaayo mu Scientific Independence Night ey'ebyafaayo asabye abantu okweggyamu fitina, obujja, entondo, akasunguyira n'okwekyawa. Tokwatirwanga bujja nyumba mwolabanga Yesu akola ajja kuvaayo buli gwolabanga amukolera musanyukire. Bwolaba Yesu gwakolera nga bakyadde sanyuka. Bwolaba Yesu gwakolera nga bakyadde yimusa emikono mugande Mukama. Abo bamalirizo jene wano okukyala bakwongereko okwanjula bakwongereko embaga kati ate nange nkulinze Yesu afaayo. Bya Robert Mutebi ne Dennis Kasirye, Salt TV, Omunnyo.